bwe tubanga tuogera ku mize n'ebibeerabeera ebitakusobozesa gwe omwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi okujja e Bulaaya okuba ekyeyo, tuba twogera ku mize nga gino wammanga. Emize nga obusezi nga gwe olimu obusezi, okwatibwa ebitambo n'obeera nga oyagala kulya bantu. Emize egy'okukwatibwa empewo z'ekika nga gwe ezizo teziyina wezitakukwatira nga zikubonyaabonya. Tuba twogera ku mize nga egy'obubbi, emize egy'obwenzi, emize emikyafu egyo egiyinza okuviirako okugwa ku mitawaana nga ozeeno e Bulaaya, gyegyo egimu ku mize emitono gye tuba tugamba. Ebiseera ebisinga tuba tetwagala kujjayo faces z'abano bantu, batuwadde information olw'okuba nga tuba twagala kukuuma privacy yaabwe, ne tusalawo tukole bukozi video, tukole bukozi content asobole okutuuka ku mmwe ababadde tebannaba kutuukibwako eno ensonga oba nga mubadde temugimanyi mubeere nga mubimanyi. Wabula ng'ate amannya yenze Sheila Adita, eno ye YouTube channel yaffe. Woba tonnaba kubanga osubscribinga muganda wange, jangu obeere nga osubscribinga, ekigambo subscribe weekiri akapeesa waggulu weekalikako nemu notification oba buli video gye tuteekako gw'ogenda okuba nga obeera nga ogiraba. Nga tonnaba viewinga video eno baganda bange, njagala okubategeeza mmwe mwenna baganda bange abagala okujja okuba ekyeyo nammwe abajja edda. Bw'oba ng'omanyi nti nno oyagala kujja Bulaaya, sooka obeere nga weekolako, sooka obeere nga otambulako. Bwe tugamba okutambula kyeki, okutambula tekitegeeza genda mu basamize yokka. Osobola okutambulako n'ogendako mu bamaspasta, gendako mu bamasheehi bakulombere edduwa, bakunywokezeeko kabaani, bakuteekeko ku Qur'ani ku mutwe, bakuteekeko ko ekitabo ekitukuvu mu mutwe, babeere nga bakusomera ku dduwa oba babeere nga bakusabirako ofune emikisa. Bw'oba nga tonnaba kujja Bulaaya ng'oyina abantu bo abaafa mu bulamu obw'ensi nga maamawo, taatawo, abantu ab'enkizo ennyo mu bulamu bwo, jjajjaawo oba sengaawo, sooka ogende obeere nga olima kwaga amalaalo, era abantu abo oyogere nabo obagambe, munnange, maama, taata, jjajja, nze omwana wammwe yenze gundi ne gundi, ekiseera kituuse nkuze, njagala kubeera nga ngenda nga neesakira, wabula nina olugendo ngenda Bulaaya, ngenda kukola, mbasaba mu kifo ky'okubeera nga muntangira, wabula mubeere nga munkuuma bukuumi, nsaba ku bukuumi bwammwe. Kubanga jjukira ziri z'oyogera nazo impewo ez'abantu bo abaafa. Abasinga mugenda gamba nti bino byenjogera kweraguza, wabula tekuba kweraguza, kubanga abo abantu baaliko part of your life. Baavaawo buvi mu kulabako n'abadda mu kifo ekirala, bwe bakyasobola okukulabira yadde nga gwe tokyasobola balaba yadde okubakwatako, naye nga baba bakulaba, byokola byonna babiraba, era w'olumwa balumwa, w'osanyuka basanyuka. So oli wadde dembe okusooka okwogera nabo nga tonnaba kujja. Ebiseera ebisinga ebintu ebitutawanya ebitusumbuwa biva mu famire zaffe. Empewo z'ekika zisobola okumalako emirembe n'obanga toyinawo osobola kugenda, oba n'ogenda awantu wonna ne zitasiimayo ne zikukwata ne zikuza ewaka. Ebintu bino ebyokulya abantu bintu bya ddala, tuvayo ne tubyogerako, abamu ne mulowooza nti tusaaga, abamu ne mulowooza nti content, naye munnange gyebiri. Baganda bange abayina omuze gw'okulya abantu nga tonnaba kujja Bulaaya, sooka obeere nga otegeeza famire yo ekintu ekyo ekyokulya abantu, ekyokubeera omusezi kisobola okuvaawo. Famire ye esobola okukikolako n'ekikujjako, ne bakujjako ekyo ekitambo, ne bakujjako ekyo ekintu ekikkanula mu kiro, ne bakujjako ekyo ekintu ekikuleetera okuba n'ekyoyo ekiri abantu banno. Kubanga eno gy'ogenda okujja ozze mu mawanga abantu abasinga bino ebintu tebabimanyi. Ojja kujja mu nnyumba y'Omuwarabu otandike okusaatuuka mu budde bw'ekiro olw'okuba ekitambo kikutte, yajja kulowooza munnange nti nno ofuuse ejjinni, ajja kulowooza nti nno oli mu kweraguliza mu nnyumba ye. Bakukwate bakukube paka lwofa, bakuteeke mu kkomera, bakoleko mob justice, bakutemeko omutwe, bakuteeke mu sharia law olw'okuba nga tebategedde nti obwo bulwadde. So tubeera tubasaba era nga tubakubiriza nga tonnaba kugamba nti ojja Bulaaya ng'olina ebintu ng'abo wammanga, olimu engalogalo.
oli mu bibi Golodi oyo womulaba oyagala omupakire Silver womulaba oyagala omupakire wolaba kano oyagala okatwale essaawa y'omuwarabu wogiraba ogyegomba weegomba buli kamu bu earring bupini muganda wange ebintu ebisooka obikole waliwo obubbi obuloge n'obubbi obwa bulijjo oli mu kabuvubuka bwe osikiriziddwa ekintu kikusikiriza n'okitwala ebintu ebyo musobola obikomako ne mubikolako nga temunnajja n'ekirala munaabeeko ku ddagala nga temunnajja eddagala eryo ery'okunsiko likola ebintu bingi nnyo lwakuba ffe abamu tetumanyi ddikozesa kwatayo eddagala gendako ewasengaawo waba si wa mutima mubi akuyengere ku ddagala onaabeko taata wo waba si wa mutima mubi nga gw'olina akuyengere ku ddagala oba maama wo munnanga ebintu ebyo bikulu nnyo bisobola okutangira ebintu bingi nnyo tekako n'okuziyiza ebintu bingi nnyo amanya yenze Shira Adita bw'obanga tonaba kubanga subscribinga olikinge okomentinge wabula kyotalina kwerabira kekadde kakonemu buli vidiyo eneetulako eno channel egenda sookerawo imbaagala nnyo